bwemba nga nze buzibu oba musuuza katonda mboneveze. Eddy Kenzo ku police ayambalidde Jacob Omutuuze ku bigambo byabadde amwogera kati nkuletedde ebimu ku bigambo ebyasinze okuba nga binyiza Eddy Kenzo okutuuka okola decision bw'eti. Bwebanga musuuza ye buzibu katonda agenda kutandika okuziikula buli kimu kyeyali akoze ekibi. Kati Alpha Times ne Kenzo buntu butono nnyo bwe buti bitambulizibwa ku social media nti ali mu mabanja tanaasetolinga hospital bills ebintu ebigwa mu kkowe bwerijjo. Tujja kuyambibwa binabaawo ajja kufuna obuyambi. Abadde abwetaaga neera gyabufuna amanyiyo. Ate ye Catherine Kusasira embeera ye bbaawe ajogeddeko omukulu ogulaba ye Seruga era nga ono ye mwami we nfeewe agamba jjukira ye ali wano Kampala era nga agamba nti embeera mukyala we gyali yeeraliikiriza era n'akasente kakyabalemeredde eddala era nga wasinzidde n'awanjagira gavumenti ate basobola okuba nga babajja mu lino ettundu naye nga bwe twogera Kusasira ye alabika nga ali kubalongoosa eddwaliro olw'ensonga ka bill kalabika nga kajjukira buli bweyongera okuba nga abeera mu ddwaliro biru ebeera ekula bukuzi in and day ate mu mbeera bwetyo kati njala kuba nga nkuwa olutalo olwa Jacob Omutuuze akosa Eddy Kenzo luno olulabika lukute wansi ne waggulu. Finally Eddy Kenzo ayingidde mu lutalo ne Jacob Omutuuze kati Kenzo kyaddaki avuddemu omwasi era nga Jacob Omutuuze ebyo bimu ku bigambo amaaso agenda kuba nga nkulaga Eddy Kenzo kati ono amwambalidde bubi nnyo era n'agamba ojja kulekerawo okunvuma amuviimidde nno ebbanga bwe nkujjukizaamu kati yatandika okuba nga muyisaamu eggaali akuva ndooza mwezi gwa 8 omwaka ogwo ogwedde era nga Jacob munyiivu nnyo kati awo wennyini nja kusaba vidiyo eno gyentereka kyangu gyempereka like ababiri bano abamaze ebbanga nga bakwatagana era nga omala okumpeera ka like ogenda kuba nga okakasa nti Kenzo omulalamu amusuubizza omukola ekyakola kasuku wali mwaka gwa 2014 weyamukuba ebikonde ebyabula okuba nga bimuserengesa ezzira kuma kati Jacob ono bebamu ku bantu ababadde ttiimu Eddy Kenzo kuva eri emabega olanga mu mwaka gwa 2021 Adijja Jacob Omutuuze agamba nti Kenzo ono teyamusobola kuba nga mubeererawo mu kalulu akaaliwo ak'obwa chairman ow'ebunnamwaya era ng'agamba nti awo yatandika okulaba nti Kenzo si waddala wabula nga agamba alese ebyama bingi nnyo okuva ku bantu nga peer pounds okuva ku bantu nga tipsizi byonna ebintu ebyo Kenzo byazzenga abakola ono abyasanguza era n'abijje bwino omukambwe awuno kati ninyo akanzije tweyongere. Jacob Omutuuze akombye ku paapa ambassador big talent yo gwolaba yaddukayo n'agenda wasuna beni ekyamutuusayo okugenda wasuna beni because omuntu gwakola naye muzibu mubi peer pounds ogenda okuva Kenzo ebyamugyayo bimanyi niyo okuva wa Kenzo ebyamugyayo bimanyi sewasaba okuva Kenzo ebyamugyayo bimanyi tips okuva Kenzo ebyamugyayo bimanyi byonna bimanyi kati kuba tandisikidde okunsindikiramu amakyabwe obuli mu big talent bwesayiniza obupya amanyi nti gwaliko katatemu musayini ogenda okuva wa Kenzo ebyamugyayo bimanyi on my side kubanga ate Kenzo mumanyi ende n'ensula okuva ku mwana Kenzo yasookera ddala Santos yamuleranga ne mukazi wa Santos lwaki Santos yavaayo baddige bangi nnyo ababeera mu kirabu bembadde mpasente kuzanga tazimpadde musuuza biki byayogerako oyo kyali okoze bannange ku radio benali nkola baali tebanjaga because olwoyo omusajja babosi bange nga nkuba ennyimba za Kenzo 17 olunaku bwembeera olwoyo omusajja kati atasolamu bino nga namugjayo ene mu nziki otanyiza firebase nga talina mwana gwe kikimaani gwe blood bwemba nga nze buzibu oba musuuza katonda mboneveze bwebanga musuuza ye buzibu katonda agenda kutandika okuziikula buli kimu kyeyali akoze ekibi. Musuuza we yavuma ambassador big talent ng'omwana akutte esente ze ez'ekinaku n'azireka mu bbaana n'azireka mu kusasula city council navaayo n'enjogera sebaka nga tuno nga mpromotinga nnyimba z'oyo omusajja olegobeddwako ne ku ddembe no nanogobeddwako ne ku radio ddembe lw'oyo omusajja natuuka ekiseera musuuza nga alina ennyumba ano erubowa nemugamba musuuza nkusaba onnyambe nga kyali wange ongendereko erubowa omuli ennyumba yo bagenda okunonda gyali mulwadde naye nange ndi Uganda ninga ggwe nga nange nkera n'empulizaayo naye maki ekimuluma specifically era kyebabagamba nti mulwadde yagenda yiteyewula bulungi alina problems naye nga bw'omanyi nti ng'agenda afuna obujjanjabi busingako okulongoosebwa kwe yagenda nga agamba alina okulongoosebwa amasavu bwe bityo mwabanene mubeera
embeera gyalimu y'amasavu kumuba kugondera. Yagenda funa operation eyo katulinze wano ekinaabawo kyonna era ajja kuba ayogera nammwe naye gye bujjako maaso. Ajja kuba bulungi njogera nabo ajja kutereera tho tebamuganya nnyo kwogera. Udhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Ne ngasuula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga banyimidde olwaleero okumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne muwandika ku papula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna. Sangeba ku namba 0752 talinga ffe nti nze siina agendaga naye bwe kityo ensi gyalimu ya America US nze sigendangayo totambulangayo sigenda America naye gyali dwaliro weeriri ate amalwaliro nze ngamanyi munange nange onsanze wano nga nemu byange bya kooti komawodi aba omukyala akomawodi bakyaliyo nnyo mpaka lwe bali mugamba ati genda. Abawagizi be tubagumya muyimbi waabwe ajja kuba bulungi bongera okumusabira assuke bulungi akomewo abakubira ennyimba. Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com.